omulaguusi ekimukeezeewo omufukaamirizi mulowooza kiba ki? Weewaawo kubanga buli muntu n'ebibye mpokya n'eggobe lye. Emmeeme gyesula ebigere nabyo gye bikeera, kale sijja kubeera nga kikere kubanga omukodo kikere. Amagi oba abaana kibikkira ku mazzi. Bagamba omwogezi alaba ekimutta kuwaayira, naye sijja kufaananako omulaguusi mbeekonde bwe ntoola mu nkanga oba mu ndabi, kubanga tunaalaba ye kojja w'abakodo. Mutya nno mwenna gye muwangaalira, mikwano gya Munnabusiro, naddala mmwe abasinziira ku guno omukutu okubeera nga buli kintu mukigoberera, buli kintu mukyekaliriza okufaananako, ate omufumbalanga eyeekaliriza eri omuvuuma. Bwe ntyo nange ne saagala kukuumira ng'Ow'Ekirevu ayasiza ekita nti zino wuzi ze nnina ku mumwa teziikitunge ntayi. Mukkirize mbaweeyooko ennono ey'ekigambo muwogo. Weewaawe munaakakasiza ne mugamba nti akulira munda yamu ne tabula kyajjamu, ate nga okuliraana kabaka, aliraana kabaka yawangaala. Empagi ey'Ennongo ekulira ku kiswa enkuyege tezigirya, efuukira ddala ntawongwa. Nange kimanyi nti okulwawo okutabaala ensiisira olasa ya Kibandwe nabe yanjulidde amannya go mwagategedde: Musisi, Bbosa Geoffrey, Munnabusiro, Nkonge ya Muvule, Nantagwira, Kyeyakimu, Kiwoowa, Olumunnyogwavvu, atalina mazzi talya, Ssaava omwana ono ow'Abambejja, iwe omukenkufu mu lulimi Oluganda, era Ssaabasonyiwa Kaluwoomya mu nsona lulimi eno ey'Ekinini empomera ennyo enyumira abantu okwetoloola Ssengendo na bulamu. Buli anaagenda nange n'enkanga oba bwe tunaatambula obulembwe n'olutayo, mpaawo kitalina kirungi, jjukira Namuyenga aleetera Kivenge olusuma. Muwogo, kigambo kino muwogo kyava ku mmere abaziba gye baaleetera Kabaka Ssuuna ku kibuga nga ye yali tagirabangako. Abaziba abo bajja ku mulembe gwa Kabaka Ssuuna. Ssuuna oyo gwe njogerako yalamula Buganda wakati wa 1832 ne 1852. Ssuuna Kalema Kansinjo Magulu Nnyondo ow'e Wamala oyo. Abaziba yeewuunya nnyo, baaleeta ebintu bingi naye baaleeta ne muwogo ku kibuga kye eky'Ekavule. Abaganda nabo beekulumululanga amale g'ekyanda bajje ku kibuga balabe ekipya ekyali kiguddewo. Baasanga ekijjulo kya muwogo ekifumbiddwa, wamma ne balyako. Muwogo oyo baamwekaliriza nnyo nga mweru betukutuku, tebaalwa ne bamutuuma erinnya Musanyusa Mmeeza kubanga bwe baatunuulira emmeeza nga bagiraba wamma yonna eringa esanyusa obusanyusi. Tebaakoma awo ne balya muwogo, baagenda okulya muwogo wamma nga akaluba oluba owulira nga luwogoka buwogosi, tebaalwa ne bamutuuma muwogolamba. Ekyo kye musalako ensangi zino mumuyita muwogo. Genda muwali eri wa maama Nakajubi n'osaba nti nja kulya muwogo, oba mu wooteeri eya Namata nti n'omugaa nti nze nja kulya muwogo, naye ng'ekigambo muwogo kyekyo kyavaawo, muwogolamba. Ekyo ky'otegedde olwaleero y'empeke. Weewaawo kubanga ekyamazima nange nasuze emmeeme erw'ejjemba era ng'empoleza. Ti lwaki tobaako ennono gy'osomesa bano abantu ba Ssaabasajja? Kubanga ebintu bingi abantu babyetaaga okubimanya, baagala okumanya we byava, kyava ku ky'okubituuma, ennono zaabyo, ensibuko. Nange ne ŋŋamba nti owa omutongole bikya bya mbuzi tebyeganya muguwa, ate anaalya obwami oba alya obwami talema bw'atyo kubanga yeekola eyamwanjula. Naye n'abakengeri gy'amweyagaza
njagala mukimanye nti nno ekitambuza omuyima empola kaba giba mirembe, naye ngenda kusooka mbawe olukomo olupya kwe nadda kubanga natataganyizibwamu era ensonga y'olukomo ndi ku plus 2768 542 8543 yeeyo ngera wojulire ekyali mpya, naye lwe lukomo olupya olujja kwendi. Kale oyinza okubaako nekiweebuuza ku nsonga eyo naawe. Lwe lukomo lwange ngenda kubasiibulira ddala wano, kubanga ate bw'owomerwa amakeera munnange toyiga ebidaalimbo. Eyebbaaga ewoomye tosuula ku gwoto gwa ddungu ne Ssemitego. Kambyetegule bino ejjanzi yeetegulira mukazi muzadde. Era kale tunagendera awo eyeesiga oli gwe bagamba eyeesiga entaliga ayita ku mbuta.